okulanga tukumiranga obulamu bwaffe. Okusaba tukozesa maanyi mangi lwakuba ndowooza owulira ng'osobola okukoowa ate weetaaga amaanyi okusaba. Yeebazibwe nnyo. Omuntu nga ogenda mu kusaba oyinza okubona ng'owulira waliwo okuzitoobererwa. Lwaki? Lutalo. Waliwo by'ogenda okuwangula. Kati ate mubiri tabyagala. Setaani tabyagala. Mulabewo tabyagala. Gweoyinza okuba weeraba wenna n'omubiri naye ekitundu ku ggwe mulabewo. Yesu kyeyabaga nti omulabe w'omuntu anaabeeranga wa mu nnyumba oba wa munda. Kati kijja eri nga tonnalaba wa mu nju sooka otunuulire omubiri gwo ye mulabewo. Oyo yakontana naawe era buli kiseera akuwalula akukoze by'ayagala. Ne bw'owangulira ku mubiri Setaani asanyuka kubanga akimanyi eyawo tuli ffenna era tujja kugenda ffenna. Amiina. Kale tufube nnyo ng'abaana ba Katonda. Buli lwe tugenda maaso ga Mukama tutwala ensonga, twogera ensonga. Wali nga gye tujjukiza Katonda kati Mukama ga muleete ensonga yammwe mujje twogere ffenna. Isaaya 41 mujje twogere ffenna, mujje tuteese ffenna. Isaaya 41:20. Isaaya 41:20. Muleete ensonga yammwe bw'ayogera Mukama. Mwolese ensonga zammwe ez'amaanyi bw'ayogera Kabaka wa Yakobo. Kati Katonda ayagala oyinza okuba ng'olina ensonga ate waliwo ebintu ebiffe tetuliwo okulemererwa naye buli lwolaba ekikukaluubiriza leeta ensonga. Balooya be bamanyi okuwandiika ekiwandiiko ng'anaawaaba omusango n'alyoka ajuliza mu tteeka n'ajuliza mu kano n'alyoka agulabana nti kati guno tugusinga n'obujulizi nga kwe buli. Kati Mukama bwaga nti leeta ensonga ye. Nsomera Isaaya 43:26. Tuba tugenda kuwoza na Katonda wansi eno mulabe teri ayinza tuwangula nga tuli mu Katonda naye tuwangulibwa oba ne Mukama n'atuwaayo okuwangulibwa kubanga tulina bye tulemereddwa. Naye baga leeta ensonga ayagala muwoze ne Mukama. Ekigambo kye kisalira Katonda omusango. Jangu tuwoze ffembi. Ayogedde atya? Isaaya 43:26. Njijukiza tuwoze ffembi. Njijukiza tuwoze ffembi. Mujjukize nti olunaku bwe luti Mukama wayogera nange era nange ndi mu kigambo kyo. Mukama kino wakinsuubiza. Mukama ayagala nnyo okumujjukiza. Kyengamba nti tulemerenga mu kigambo kya Katonda bw'aba alina kyakugambye then bw'omala okikola okireyininga ebibyo. Oyogera nti kati Mukama njagala omukisa nga tewali kikulemesa kuweebwa mukisa. Tewali kikulemesa kikugaanibwa kusasulibwa. Abakozi muyinza okuba nga abaali bakozeeko mukimanyi. Oyinza okuba nga obadde okola naye n'obaako by'oyonoona oba n'obaako ennaku z'oyosa nga nannyini mulimu manager asobola nti ennaku bwe ziti nkusaze kubanga tewakola. Naye bw'oba wakola ng'olaba azisaze ogenda nti omusala gwange nga teguweze. Nzijukiza olunaku luno naliwo nagira mu lugoye lwa red era bwe wali nakuyitako wali ABCD ewamma nakulaba ekitabo kikino nasayininga oluganda lutegerekeka. Kati Mukama bwa njijukiza agambye atya? Njijukiza tuwoze ffembi. Gwowoze ne Mukama naye ng'omuwoza kubw'ebibyo by'owulira nga tebituukidde. Wano njogera nga tugenda mu ssaala. Jangu njijukiza naye kino kikyo ogwanidde okifuna ye kubanga ABCD n'ekigambo kye kyogera bwe kiti Mukama era ennaku z'omwezi oyinza okutegera ennaku z'omwezi. Mukama
labayo bwe ntambulira. Omuzadde Keezeekiya yayogera, Mukama labayo bwe natambuliranga. Ajjukiza bawoza ne Mukama. Ate nga mu ekyo kyayogera mulimu omukisa gwa Katonda. Mukama wadde yaba yayogedde ng'alina okukyusa bye yayogedde. Oba ntegerekese. Kubanga amujjukiza. Kati bwe tuba tugenda mu kusaba tufube. Kyemba nti okusaba tekufa obutukirwa. Weetegetekenga ogenda mu maaso ga Mukama okusaba.